Amawulire agaliwo agalaga nti omusumba Aloysius Bugingo ne mukyala we Susan Makula bandibanga bayawukanye era nga amawulire gano galaga mbu Pastor Aloysius Bugingo yandibanga asula ku Kenlon Hotel mbu mwezi nga mulamba na kusoba wamazenga wasula ku Kenlon era nga wano ayinawo ekikyalo ekijuujulu ekyana ekitiba obutibi ekinyirira obunyiriza amata obuta mukyana kyavudde Rwanda eyo kyali awo mu kwepirigiisa nakyo bwe beetiriboosa mbwe ekiri mu Kenlon Hotel awo emmese eminya byasenguse dda kubanga ekiri ekizibu nnyo. Amawulire gano we gajjidde nga galaga mbu myezi giri 5 almost myezi 5 ng'omusumba Aloysius Bugingo takyagenda eri Wakiso bayitayo batyeyo gye bazimba erinnya linvudde mu mutwe Wakiso gye bazimba nga takyagendayo omusumba Aloysius Bugingo nga yeesulira ku Kenlon mbu waliwo obutakkaanya wakati awo wa Makula Susan n'omusumba Aloysius Bugingo era mbu entabwe eva kubanga Makula tazaalira Bugingo kaana wadde peke ate nga Makula yayinayo omwana we gwalina ali wa Bugingo mbu yaliisa Makula taga kuzaalira Bugingo mukati omusumba Bugingo agamba wajja kunzijuliza toyi ebyennaku bisekerwa ebyembi bisekerwa gemawulire agaliwo gannaku si malungi nnyo eri omukyala Susan Makula bwe biba nga bituufu ate mbuga ssanyu eri omusumba Aloysius Bugingo bwe biba nga bituufu mu kubanga kati ali mukyana kipya ali mu life mpya ekyana kitiba butibi akiwunya akaloosa kyavudde Rwanda eyo mbu era kyepirigiisa nakyo mukati amalidde ddala emyezi 5 weddu ng'ekiri eyo nkoko baana mbu ekiri eyo kye beekola mbu ekyana kitandise okuyoya obuyembe bwatu omusumba Aloysius Bugingo wamaggu musanyufu byansusso gano amawulire bwe gagudde mu matu g'Abannayuganda bangi baliyo bakuba jjejjerebu bagamba oyo twamugamba mbu ize come ize go bibatandise okugamba Susan Makula mbu ize come ize go mbu yajja nga ayagala bya bwereere n'akyankalanya amaka ga mukyala oba ga maama Naluswa Teddy Bugingo n'akyankalanya amaka ge n'akyankalanya taata n'abaana omusumba Aloysius Bugingo n'aba nga takyafa ku baana be yazaala mu maama Teddy Naluswa Bugingo n'aba nga takyabafiirako ddala nga takyagaana balabako mu bulamu bwe nga tagenda waabwe tabakyalira tabaweera school fees takola wadde kintu n'ekimu ng'ate baana be abaana abo omusumba Aloysius Bugingo byazaala mu maama Naluswa Bugingo bali basatu kuliko Doreen Gift ne kubeerako Winnie ne kubeerako abawala basatu Doreen Gift Winnie Jennifer Bugingo then n'omwana mulenzi amanyiddwa nga Miracle Bugingo be baana be yazaala mama Teddy Naluswa Bugingo kati abaana abo omusumba yabeerabira lwa Susan Makula kati abantu ekibasanyudde mbu yabbabba wa munne taata n'amwerabiza abaana be n'amukyayisa abaana be n'amukyayisa omusaayi gwe kati ate amwagazisa omusaayi ogutali gugwe ate aleme n'okumuwa omusaayi kale gwaneekwasaako nti kale wadde bali abaana nayawukana nabo naye kasita nnawukana akasaayi kale kentembeta nako mu Pastor Bugingo akwanyiza mu kunywa bidagala n'alwonya omululuuza n'anywa ebbombo n'anywa nakati n'anywa ebboga n'anywa ejjobyo buli ddagala alinywedde busimanya weesiige wano omutima guluma weesiige wano wagejjesa kino weesiige wano kikola kiti buli kimu akikoze naye omukyala Susan Makula mwaganya okubeera pregnant okufuna olubuto mwensonga yabutafuna lubuto yevuddewo kanaaluzaala era kwefunirayo ekyana ekijuujulu amata obutekitiba mbukati ekyana kyoya buyembe kiri ettaka ly'ekiswa mukigenda neyo ku butoyi bw'omukyala ye Masaka gye bazaala Aloysius Bugingo muno ekitandika okugenda ku toyi ezeeyo omukyala eyo gye bamuzaala Masaka nga kijjako ettaka ly'enkuyege ku toyi bwe kirya bwe kijjako ettaka ku toyi bwe kirya
bwe kigenda ku miti emisongolankuye gwe kijjako ettaka bwe kinuuna bwe kiri obuyembe bwe kiri eri ekyana mbwe kirina olulusulusu yalandise okusesema bukakati omusumba n'agamba leka nkuze ebbujje lyange leka mbere wano nfukirire omwana aveeyo nga nfaanana bulungi ddala nga yaloze Asubugingo nga nze mwene bwe kyamukozesezza ekyo kinajjukira nti omusumba Lozi Asubugingo yazaalwa Masaka era Masaka eyo mbu gyazaalwa mbu maama we gye yamuzaala nga maama we Munnarwanda ne taata we mwami Munnarwanda era nga Lozi Asubugingo kigambibwa nti yazaalibwa omwezi gwali gwa 11 nazo omwezi 25 omwaka gwa 1972 era nga wetwogerera bino emyaka alimu 52 awo ono maama we yamala omuzaala yabeerabeerako awo naye bw'atyo n'amulekera jjajjaawe jjukira bazadde ba maama wa Pastor Bugingo baavirana ne bajja e Uganda ne bajja mbu n'omwana waabwe n'omuzzukulu waabwe kati baatuuka eno e Uganda Pastor Bugingo ne bamulekera bajjajjaabe maama ye n'addayo okusinkana omwami we Rwanda era maama wa Pastor Bugingo abeera Rwanda ne taata we ne bajjajjaabe be baasigala eno e Uganda Masaka ne bamukuzaakuzaawo kati okubeera ne kojjaawe kojja nga amufuukidde ezzike n'agaana okumuweerera Bugingo kwe kuddukibwako n'ajja e Kampala ku kkubo kati bwe yajja e Kampala ku kkubo Bugingo n'atandika okubeera ku nguudo ng'obwana bw'enguudo bwe yabeera obwana bw'enguudo n'abaawo bakwano be bamutwala mu wino eyo n'atandika okutembeya omunnyu sukaali majaani butungulu biki ekyavaamu n'afunamu akasente naye n'atandika ka bizinesi akake kitegeera naye n'atandika ka bizinesi ke n'atandika okusuubula kino n'asuubula kiri era n'agenda eyo n'atandika okusula eyo wabayitayo batya Kaleerwe si Kaleerwe erinnya no terigenze ekitundu gye yali asula eyo gye yawasiza n'abeera eyo nga gy'asula nga atandise okumanyiira ekibuga Kampala ng'atandise okumanya Kampala kyeki nga atandise okutegeera kati nkola ntya okukola kino na kino nkola ntya okukola kino na kino nkola ntya okukola kino na kino bw'atyo we yatufuukira n'afuna omuntu omuzira kisa eyamugamba nti naye okimanyi sebo solo genda ku Watoto Church bwe yagenda ku Watoto bw'atyo n'ayingira mu bintu n'ali kugenda mu makanisa n'agenda mugano n'agenda mugali okugenda okulaba ng'afuuse gwe naggwano ng'agenda afuuka ow'enjawulo ng'agenda afuuka omuntu ow'enjawulo ng'agenda afuukira ddala ow'enjawulo bw'atyo n'atandika okubuulira ekigambo kya Mukama Katonda era nga yabeeranga kazo ng'avudde afunye akasente wali mu Owino n'asuubula engoye z'abakyala n'asuubula ebyabakyala ebyo ebyokwewunda by'abakyala n'afunamu akasente n'agenda ekazo Lugoba n'apangisawo akayumba eyo gye yafunyamu Matedi Bugingo ne batandika obulamu ne batandika life ne bagattibwa nga mu bwavu obw'ekika ekyawaggulu paka lwe bafuna ekasente n'atandika obwa pasita kati 2019 bayawukana ne maama Matedi Bugingo neefunira Kimakula we n'atandika okulya ekyasava n'abaana n'abeerabira okuva olwo n'abasuulawo ewaka n'abagira ddala mbulamu bwe kugambya abaana kuliko Doreen Gift Winnie Jennifer Bugingo wamu n'omwana mulenzi Michael Bugingo era mu 2020 maama Teddy Naluswa Bugingo yatandikawo kanisa ye n'agamba likooti ono musajja sigenda kumusobola andekedde abaana nze ngenda kukola ntya ate nga nayitibwa ndi muyite Omukama yampita mbuulira ekigambo kye kati nina okulaba nga ngenda mu maaso n'okubuulira ekigambo kya Mukama Katonda wadde ng'omusajja ono anvuddeko ansuddewo n'agenda n'abaana b'ekkanisa
ebijuujulu nze ndabanga omukadde nga twava mbwavu bwa nnaku nnyingi mpitirivu kati Mukama Katonda atusitudde tufuuse bannaggwano ati ansudde wandesseewo kamuleke Mukama yalimanya. Teddy Nalusa bulijjo atandika church emanyiddwa nga World of Salvation Ministries International WSIMI mu January wa 2020 era twatandikirawo mu Kampala ku Corpin Hotel we yatandikira n'avaawo n'agenda wali ku Bati Valley we basooka kati ku Bati Valley wasumbira endiga za Mukama Katonda era ye n'agamba nti yekwasizza Mukama Katonda we ajja mulungamya abaana n'abaweeredde balina ziddiirigi kati bayinginiya abaana be abaweeredde nenga taata yabeesonyiwa n'abajjambiga n'abeesangulako ye n'abeere wa Susan Makula kati abaana kyebagambye nti is a come is a go. Omusumba Rogers Bugingo wadde ne Makula omwana n'abula kati ne Makula ne bamusuddewo nti kyokola banno naawe bali kikola. Asamunesa naye alifa kitala kati bwebanga bituufu Susan Makula bwabanga yabba wa munne ate ng'oli yali mufumbo wa mpeta yenno yayanjula bwanjuzi yakyala bukyazi none yali mufumbo wa mpeta kati naye bamumubyeko ekijuujulu ekyana ekitiba obutibira kimututte kati pastor naye mbu ekyana kiriyo kimunyiga ebiwundu by'amasasi kimuwa massage eri enkambwe Makula gyabadde tamuwa kati pastor aliyo yerira bitafutafu mberawe emyezi gino 5 gino wano mubulaaku pastor Bugingo mbwanyirira alinga kinya mbwanyirira mbu mwana kyamukola mbwamuyisako akazigo kali aka ka olive oil kali akakambwe mbu pastor Bugingo gwe yugi nzo gamba wa 20 years Pastor yogayo gawerire ebintu byo man it's where he works. Kakati eyo embeera eriwo mbu omukyala Susan Makula ali miranga eyo era mbu kati omulaba alina atambulanga musunguwavu nga munyivu lwa nsonga omwami mbu omwami yatemye nebyo natujja kuba twongera okubimanya n'okubitegeera nenga ye mama Susan Makula mbwali yakuba gudikudde agamba ye yanziba naye bamubye boli mala okubba naye bakubbe mbwe buyimba bwayimba eyo naye ng'ajaguza nti Mukama Katonda onnwanidde taata Mukama Katonda onnwanidde taata bannange onjunye taata weebale z'ennyimba zayimba era zisala zasaba nga yeebaza omutonzi mbw'amukoledde mulimu Makula ebyenseno bya bisesa nege mawuli agatambula tulinde tulabe kyonna ekinabawo nzinja kubyeta mbibagambi nenga gegagaliwo mbu bakoze eki bakoze separation oba bayawukanye era buli omu kati ali bibye era mbu Makula ali miranga mbu bamulekayo mu nnyumba eyo gye bazimba bayitayo ibane lwakirinya limva mu mutwe namusera bazimba namusera nsuubira bamulekayo ali yaserera eyo namusera abenasoera bera basera namusera ababera babera basezi namusera aserera eyo simanyi nenga kyekalo bwe kigamba namusera basera oba kyekyo simanyi naye nga yo mbuje bamuleka oba ne mukyachajja simanyi bulungi ate omujja tutangazaamu abali omujja gatuwa nti ne mukyachajja batakyajja kati bayita kino ekijujulu ky'omu Kenelon kati kyekijjawo kyekitulawo nga kimaama ky'ekkanisa byonna tujja kubitegeera manyi nti wali wava mukka nga tewali muliro okujjayo ebisine byonna ebibanga bya ddala bannayuganda bo basanjufu bali bagudikudde twamugamba twabirabirawo ending tears basanjufu kubanga bye baagala ebiyise kale tubirinde kaye mama Nalusa ayekyana atugamba bona tugamba nti yaloze yasabye nnyo essaala Mukama n'azuulira naye n'abiteekako ekkomo yamucyankanya ne Mukama n'amucyankalanya byonna tujja kuba tubimanya tujja kuba tubitegeera naye nga tumusabire omusumba ayongere omulimu ogukola obulungi Mukama gwe yamutuma oyo nno omusumba teyasoma naye alina
dirigi masters mu theology yasomera wa pastor Kayuwa International Ministry Kayuwa University International Kayuwa International University bwe kiri Kayuwa International University bwe kiri bwe kiti wa Kayuwa wali wa Christian Center Ndeba Victoria Christian Center Ndeba we yafukira omusumba Kayingo era we yafukira omusumba Kayingo we bamuwera ne dirigi mu theology nafuna theology siyo nabeera omusajja omukambwe mu byokuwulira ekigambo kya Mukama tunira mukati wa kitalo wa kitalo kati mu ddiini eyo muzibu era bwobanga oyagala okukuguka mu ddiini ochawoota mukazi oguvudde ne mubavu n'omusuulawo n'ofuna ekijujulu mu kkanisa nakyo mba n'okisuulawo n'ofuna ekijujulu ekirala nakyo ajja kumala akisuulewo very soon kubanga mukoko akula okutira gye yali ayise baba yasola omukyala asooka gw'okubiri oba n'okutandega nti tajja kusuulawo makula naye mbu bamusuddewo kati owookusatu goba olina galanti yenkanaki nti gwe agenda kubeera naye tajja kusuulawo kyogamba bano balina kyanjawulo ki olina kyanjawulo ki ku baana ababiri bano ate nga luno alina abaana nno abaddala abaana abaalaali waliwo nabadde amunyiga ebiyundu by'amasasi kati gwe ogamba nti gwe nannyo kyanjawulo kyennyonnyo kyatalabye mu bali tera gwe tajja kusuulawo kijuujulu n'afunayo owookunawo sobe ekya aji kigenda kikula gwe bade ebintu mirimu nga byakusaaga okimanyi nti abaana bujjo bagamba nti Hajja Rosias Bugingo nga simanyi lebayo mama Teddy Naluswa Bugingo Susan Makula babiri waliwo kino ekijujulo ky'oku Keniloni waasuula Katimbu basatu ate Haji Maseeka abeera n'abakyala bana Sunna be mugamba kakati wabanga Musumba Bugingo atuuse ku basatu anaatera nno okuweza Sunna abaddu ba Allah banzise munsonyiwe naye bwekyo bwembiraye Omukama akuume mwenna tujja kuba tuddamu ebigambo nze nja kuba nduba olugambo lunaba luliwo banange mweraba